ab'ebibiina byonna nga weebali naye nga ffenna tukuŋŋaanidde wamu mukola ki mu kuziika era amabugo ffenna ne tuwa okunywa ne tunyolera wamu olw'omuntu eyafudde. Tewabaddeko sente ze nawulidde nga bagamba ezo za Nuupu ezo muzireke, ezo ze NRM muzireke, wabula ffenna nga tuli awo bannanga ekitalo omusajja abadde omuntu mulamu. Emikolo gye tubeeramu nga tusonda mu mbaga ffenna tukuŋŋaana ebyo ebitugatta ebiki ebingi. Awo nno akaseera ak'ebyobufuzi kano ke tulimu ate abamu tuteekawo embeera etwawula. Oli n'ateekawo akantu mutabukemu onalebo muganwa ssebo toddamu kunteekako akabeera akasuka ejjinja. Omuntu ateekawo ejjinja awulire ki ekivaayo mufundikire nga mugizeemu awo mwetuttemu luutu. Abamu tulina omuze ogwo kankole bwe nti mpulire ekiddako onalebo muganwa ssebo ebitugatta bingi zaagala tugire kuba akasukayo ejjinja awulire gundi agamba atya. Ogenda olaba Eric naye ng'agize agambye atya. Embeera eyo bwetyo kuba ebitugatta biki bingi. Bwe tufuna ekizibu ffenna tujja situkiramu. So embeera eyo nsaba tubeere nga tugitegeera tusigale nga tuli wamu. Fulaaga mu bibiina ebyenjawulo mwekubireko mu ngalo. Bw'ofuna fulaaga mu Bukatuli tugamba akabonero akalaga enneme etakola ki etalabika. Awo nno nsaba enneme eyo etalabika erabikire ddala mu kalulu akasembayo, muwangule akalulu kuba abantu bammwe babeesize oba abakulembeze baffe abatukulembera mu gundi ez'enjawulo batwesize. Awo nno nsaba mbasabira muwangule akalulu nenakuwalira wamu n'abo abakyali mu kunyolwa abakyali mu maziga mpaka kati. Kale era maama okukolimanja bategeeza bassebo ne bannyabo kwaliwo atera kujja kubeerawo. Mubeere bakakkamu mukkiriziganye n'ebyavudde mu kulonda ebyo bye byazze. Waliwo enjiyogere gamba ekyo ekikoze eki kyekize Allah bwe yagemudde Ismasi bwe bagamba Allah bwe yakoze eki bwe yageze Allah bwe yageze tugume ate tuwagira abo abayisemu muki mu fulaaga n'abazze kuba namunigina nammwe tubasabire. Mutonzi waffe yakola ki nga ssentebe waffe ow'eggombolola ali ku independent agamba wendi okubeerawo kwe naye Allah yakola ki yase. Katonda yasawo ffenna tetumanyi tuli wane tetumanyi tewali amanyi naye ku nkomerero Katonda yajoleeta omuki omukulembeze. Katonda yalonda abakulembeze era ekyokufuna fulaaga tekitweyibaaza. Munoonye akalulu ate mukanoonye bulungi, temukanoonya mu bubi. Nze sijja sanje sikijja sigenda beera sipiika waliwo ajja okubeerawa nze nga tudde eri emabega. So leero we tuli enkya tetukola ki tetuliiwo sente tugate subcounty chief letter muwanika letter tusobola kulaba nga akantu tukola ki nga tusereka ne buli ekiri kuno ebbeeyi ey'omu dduuka gye twakigula ate ne tulamuza n'okulamuza. Seminti waba agula 3,200 wano twalamuza ne tumugula ku 3,000. Tewali price eri exaggerated. Kabeba ba labor cost mwabamanyi ebyokuzimba ne labor twafuba okulaba nga tuteekako abantu ab'enjawulo ne tulamuza naye nga kiki twagala ffenna tumalize ekisanja kino ng'ekizimbe kino kiwedde ate mwe tugenda okulayirira. Era njagala okubakakasa bassebo ne bannyabo katubuzawo fence esembayo yakuteekawo mu madirisa nakugala nakutayiminga kizimbe kukirongoosa plastering. Njagala okubakakasa bassebo ne bannyabo Katonda nga bwali omulamu tugenda kumalako kulayira ekisanja nga kiweddeko okansa esooka mu kulayirira egenda kubeerawo ng'ekizimbe kirungi. Naye njagala okubasaba bassebo ne bannyabo nga bwe tuli nti sente z'eggombolola ntono tukwasaganyize wamu. Bwebaayo nga oli abagagga eyo
mu parishi zammwe ze mukiikirira mubanjulire. Tusofunayo omuntu n'agamba eddirisa ndibawadde, olugindu bawadde, tusobola oteekako erinnya lyabwe, tulina okukola akayinja ne tuteekako abantu abaleese contribution mu kuzimba ekitebe kino. Kisoboka singa tuba nga tukwatidde waki, tukwatidde wamu. Feesi zonna nga bwe ziri zigenda kuba nga mweziri mu financial report, mujja kuziraba mulabe misumaali emeka, egy'obutiko meka, omusenyu meka, amabaati ameka, byonna mwebiri mu finance report. Njagala okubebaza mwebala olubuwagizi ate enyongera okubasaba bane mwongera okumpakira. Kati njagala okubategeeza bino basebo ne banyabo, tuli mu biseera ebyakalu naye akalu tekatuwawula. Nze ndi musajja muwagizi wa mupiira, nze ndi musajja awagira Man U, naye ate mutabani wange awagira Arsenal. Era we bankuba ne weba nzizereti kasawule emmotoka ng'avaayo mu buliri ajja nkuba olwali, nange nga mukuba wayina gwe ngenda kugula t-shirt ya Man U ogenda kujambala lwampaka. Kwegamba netubeera mu mbeera ya kusanyuka na kwagalana. Manyi nti wano waliwo ebibiina ebyenjawulo naye tetuwalagana. Akalu tekatukola ki? Leero wekali enkya kagenda kuggwawo, kinalabika kitya nga gwosiganye naye ebitogi ate nga yagenda okuyamba. Omuganda agamba gwosusse emwanyi omusanga mitala w'amayanja nga yakola ki? Nga yawungula. N'olwekyo ngenda kubasaba tunoonye akalu mu ngeri eri professional, eri gentle, ey'ekisajja kikulu, nga tewali kusikangana muguwa ate tewali na kuyomba. Bw'obanga omuntu omuwagira tubadde baluganda mu kanso, tomuyombesa, tomuvuma, tomuvoola. Wikinensi yange yeeyo. Bwe mbanga nnemereddwa naawe oba olemeddwa, kubanga ffena mu kanso tubadde tukola kintu kimu. Awo enjala okubasabira basebo ne banyabo, ndi munnammwe ate ddala mumanyi ebizibu bya ground gye tukiikirira biri ku ggombolola. Eggombola kyekibegabega ekyetisse emiruka gyaffe mwe tuva n'ebyalo mwe tuva. Ayagala amazzi agenda kusaba chairman w'eggombola, ayagala enguudo chairman w'eggombola tuyambe. Naye ng'ate budget kati bw'otunuulira enguudo tulina budget ya $507,000, naye ng'ate enguudo ze tulina nnyingi okusuuka ku budget. Buli muntu agamba nange muluka gwange njagala oluguudo, nange muluka gwange njagala oluguudo, naye nga ssente enki ntono. Basebo ne banyabo nsaba munzikirize nve ku ggombola ngende ku bubaka wa palamenti mbasakire, era mbasuubiza kubanga omubaka wa palamenti emirimu gye omulimu gwe ogusinga obukulu kuteesa na kuyisa mateeka. Naye ate nze bwe naagenda mu palamenti nja kukolayo ekyenjawulo, tinja kusigala nga njija mu kanso kubanga mwe mundeze, kubanga ndi kansala manyi local government kyetegeeza. Nja kusigala nga njija nga nfuna ebirowoozo byammwe kenfuna nga tulyako ffenna nga tugabana, ate nja kufuba okulaba nga ndoobinga ku lw'eggombola eno ey'ekakiri. Bwe naaba nga ndi mu palamenti nja kuba taata wa bonna, ne Masuita nja kgenda banaapitanga mu kanso zaabwe, ne Namayumba, era nja kuba omu ku babaka abaleeta ekiteeso okwongera okuvujjirira amagombola, kubanga amagombola ye backbone y'okutuusa obuweereza ku muntu wa wansi. Olwekyo mbadde nze wammwe ate dda nze ntumika kufa ku muntu gw'ogenda okugamba nagamba tomita nahona mugamba Bosco nkwagala naddukirawo mumpagire nsobola okugenda mu palamenti mwere mumpagire ffe tukwata ONP nakwata wenalemu nakwata buli muntu nasindika basebo ne banyabo mbalayirira nze mukaka wa palamenti addako byabirimu. Njagala okubebaza mwebale nnyo, mwebale ddala. Nze sirina kutawona muntu n'omu kabe bakozi ba gavumenti
sina mbojja nyina muntu yenna naye mbasabira buli muntu yenna abasobodde okujja mu kanso bano bamaama tubalinamu mu kanso ayikongolajueti abalala batannaba kujja namwe mbasabira mujje wano mu kanso kubanga tufe tugizimbye era abatuuka ku bakyemane berosi wano munabo mubanneebalize nti tukoledde wamu omulimu okulaba nga Kakiri etumbuka. Nabadde musanyufu ripooti babadde balina gye bali ne baŋŋamba chairman weebale Kakiri yayogeddwako ripooti nnungi ng'agamu ku magombolola agakoze obulungi mu ggwanga. Waliwo omwami yali ava Arua yankubira nga ngamba chairman njagala kujja Kakiri kulaba parish development model ekoze etya. Kati wano buli kintu kyonna Kakiri ebadde model parish development model bwe twagende wa Honorable Lugunda yagamba kino tekibangawo mu ggwanga Kakiri yanjawulo basebo ne banye bagamba Kakiri mwabenjawulo. Kati mumpanike ngene mu parliament basebele banyabo mbateseze akabonero sawa buli muntu yetaaga sawa ebintu bibiri omuntu byotetaaga kusuula nga Mukama yatuwa natukwasa ebiri ekisooka bulamu bwofa oba owedde teri party 2 eri mu filimu omuntu afa mu party 1 party tunayogera huyo avuddeyo ekyo bwofa oba okoze eki oba ofudde. Nolwekyo obulamu butwale ng'ekyatika obutwale nga kya muwendo. Ekyokubiri resource Katonda gye yatuwa bwe budde. Banne bw'obanga tokuuma budde osuula ssente tosobola kugaggawala tosobola kugenda mu maaso. Obudde obufudde jjo tebusobola kudda. Era sipiika wenkusabira ekigambo ky'obudde tukifunzeemu bantu baffe wano bagenda wano bwetugamba 2 zibeere 2 tutuuka wano tugenda wano. Bane mwena mwesiba amasaawa 226 John Bosco Tebandeke bwendi ku baloti nze mubakaddamu Mukama erinnya eryange yenze Kamya Chad Center nga nze akiikira eggombolola y'akakiiko ku Kikula District era nga 226 231 nze agenda okubeera ssentebe wa Kakiri Sub County. Nebaza abaganda bange nebaza omulimu guno ogulaba ogukoleddwa eggombolola esobodde okuba nga ekola omulimu guno. So era wensabira government wensabira okuba district at least amaanyi gateekebwe nnyo ku magombolola nga gisobola okukola emirimu mu kusendeze ziyina ekyokulabirako ekizimbe kino kati tulinawo million 10 olaba zigenda kikuba kizikimala bulungi naye nga okusinziira ku procurement biki batuwagundi nga million 5 ogenda okulaba ng'enjawulo ya million 10 ku 5 sente zibeera nyingi. So nsaba artists amagombolola gabenga gakozesa Foston account okuba nga gakola emirimu gyayo. So mingi nnyo toilet ezizimbiddwa muno ekyokulabirako toilet yabali basikadde toilet woziraba nga district egizimbye ba government egizimbye ebiira wakati wa million 3 ku million 3.5 nga bise mu procurement ya bwe biki deno deri. So ogenda okulanga sente tewali value for money nemi olaba nga gombolola weziba nga ziwereddwa obuyinza neziba nga zekolya kumiza olaba nga emikikola gitambula. Kade kano katulimu kabyabufuzi era byatandise dda. Ababadde bataziika batandise okuziika, abadde batabya nnyimba batandise okwabya ennyimba, abadde batambula nga tebabuuza olaba batandise dda okukola ki okubuuza. So kitegeeza buli muntu waali akaseera kakasandali nebwe nkubiriza abantu bonna yogera by'onoosobola okukola. Kusanga munnabyabufuzi n'akusuubiza otambuza amazzi omwalo gusisa mu lusozi nenga naye oluusi tajja kikola. So tusuubize bye tugenda okukola. Abantu abo bamanyi bagenda kula manifesto eyimiridde otya. Nze ndi wa National Unity Platform era manifesto yafajuulidde nungi nnyo kutugenda okuba nga tukola ki nga tutambula okuba nga tuweereza eggwanga. Amanya nze Tebandeke John Bosco nze chairman w'eggombolola y'e Kakiri. Olunaku lwa leero tutuuzizza kanso yaffe esoose mu kizimbe kyaffe kye tuzimbye ku kyalo ky'e Nampunge. Tubadde n'ekizibu ng'eggombolola nga tulina kitebe mwe tutuula nga tukozesa kizimbe kya Ssaabasajja. Twaga Ssaabasajja okumwebaza naye naffe twevuddemu ne tuzimba ekitebe kyaffe olunaku olwa leero. Bwe twali
tutandika okuzimba ekitebe kino sente ezatubalirirwa zaali nnyingi nga zisukka mu bukadde 5 nga tetuzisobola ng'eggombola kubanga sente ze twali tuzimbisa nga ziva mu musolo ate nga mutono. Ne tusalawo tugende wakaawo atukkirize tukozese enkola eya force on account nga ffe tukwata sente ne tufuna abantu nga batukoya lokale abazimbi aba bulijjo ne material gwe tujje ku bitundu ne tusobola okulaba nga tuzimba era kaawo njagala okumwebaza yatukkiriza era ne tukikola. Bwe tutuuse wano tusobodde okkekereza ekizimbe kino ne kibeera nga kiri wano bwe kiri mu bukadde 114 so nga ate kyandibadde kisinzaawo ne kigenda mu bukadde nga 3 n'okusoba wano ku level gye tulimu. Era njagala okubiriza singa government ekola enkola eno newa amagombolola obuyinza okusobola okulaba nga zeekozesa sente zaayo nga tukozesezza oba engineer oba nga kuba no engineer ajjana nga alabira bulabirizi naye nga ffe tutekwata sente ne tukola. Singa enkola eyo eneebeera nga ekola ya force on account eggwanga enosobola okulaakulana kubanga ekekkereza nnyo sente waliwo zekozesa ne tuwa ate emiwendo ne gibeera nga gyeduumudde so nga ate wano ffe tubaliridde buli kimu nga n'omusumaali tugenda ku dduuka ne tulamuza ne batusalirako ate naffe sente zennyini ze batusaliddeko ne tuziripootinga nga ze zikozeseddwa. Era njawulo okubiriza ne bakulembeze bannange wanga ffe obwerufu bwe butuyambye okutuuka wano kagube mayinja sente ezigula amayinja mu katale ate ffe tukekkereza kubanga tulamuzza nga betugula ekingi tukekkerezaako. So bakulembeze bannange mbakubiriza n'abakozi ba gavumenti tubeere beerufu tetuwanika miwendo tetuwongeramu ekyo bwe tunaakikola sente y'omumusolo egenda kutaasibwa kino kukikozesebwa si ku bizimbe byokka nene ku nguudo kubanga sente ezijja ku nguudo ntono sente ezijja okuzimba oluwo otuuka n'olaba ti sente ezizimbye ekizimbe ziri mu miliyoni 600 naye nga ate sente singa tukola enkola gye tukoze zisobola okukako ne tusobola okulaba nga tukekkereza ne tukola ezandikoze ekintu kimu ne zisobola okukola ebintu bingi nnyo mu kiseera kyekimu. So bannakakiri bannamasuulita banzikirize ngende mu palamenti mbakiikirire nsazeewo okuvuganya ku bubaka bwa palamenti kubanga ndabye obuzibu bwe buli obuzibu bw'amagombola buli obuzibu bwa ggwanga lino bw'ebitundu byaffe biri ku magombolola. Singa amagombolola gabeera empowered ogenda kwesanga nga ebitundu bikulaakulanye. Omuntu asaba amazzi ajja kugombola, ayagala amakubo agenda kugombola. Kati nze njala genda mu palamenti nsobola okulaba nga nsakira amagombola gaffe gasobola okutuusa empeereza ennungi ku muntu wa wansi. Nsaba mumpagire manyi nti ku lwa Katonda nga namwe mumpagidde ngenda genda mbakiikirire 2026 2031. Eno gye tukozesezza okuzimba ekizimbe nga tetuwongera mu miwendo nga tuwaayo obudde bwaffe nga tetusasuddwa nga tubalirira buli kamu enkola gye twagala egende maaso mu ggwanga ate ne bwe ngenda mu palamenti enkola eno y'obwalufu gye ngenda okulwanirira okulaba nga eggwanga lyaffe lituuka ku ntikko. Kino tetukikoze ku kizimbe kino kyokka nene mu bintu ebirala ng'enguudo. Waliwo oluguudo lwe batubalira miliyoni 2 ng'oluguudo olwo luliko omwala nga lwetaaga okutindira okugatta omuluko ogumu waliwo ebyalo ebitasobola kwakisesinga byalo birala naye nga biri mu luka gumu kyokka ate nga mulimu amasomero abaana nga balina kwetooloola basobole okutuuka ku ssomero. Naye bwe nalabanga si kya bwenkanya ne nkwatagana ne bayinginiya bange ne sub-county chief n'abakulembeze bannange ne tugamba tulina okukola obwerufu tulabe nga tukekkereza omwalo ogwo tugukole. Era njagala okubategeeza nti nyina essanyu lingi twakozesa akasente katono okulaba nga omwalo ogwo gwakola. So enkola tetugikoze wano wokka naye tugikoze mu bintu bingi. Ffe ng'eggombolola ye Kakiri omulamwa gwaffe obukulu gwa kutambulira mu bwerufu okulaba nga Kakiri
ayitimuka. Gavumenti bwetuwa abantu abalala olumu ekozesa enkola ya procurement okutuusa service ku magombola, abantu abo nabongeramu ezaabwe, so nga ate bwe tukozesa abantu baffe bakola omulimu gwe gumu ate ku ssente entono, ne bwe ziba nguudo ekyo kisoboka. Tusobola okuba nga tukozesa ssente entono ku nguudo ate ne zikola ekintu kinene. Waliwo oluguudo olumu lwe twalimako ekabaaga neeyo, neewuunya ssente ze twakozesa nga zaali ntono nnyo ate ku ze twandikozesezza. So nsaba gavumenti ekintu ekyo ewa amaanyi amagombola gasobole okuba nga gekola ku nsonga za, kubanga bano abakulembeze b'amagombola balina obulumi bw'ebitundu byabwe. Okujjako ng'omuntu si kwazaaliddwa, n'omuntu bw'aba nga azaaliddwa mu kitundu ekyo aba alina obulumi, tasobola kwekubako njawulo, kubanga naye amakubo gakozesa, amazzi gakozesa, ebizimbe byakozesa. Aba alina obulumi era abasobola okuteekamu omutima n'afaayo okulaba nga empeereza zituukibwa ate ku ssente ezitali nnyingi. Nze nga chairman w'eggombola ngenda kuwummula okubeera ssentebe w'eggombola, kubanga kino kisenjera kyange ekikomekera ngenda mu parliament, mukama nga ye mubeezi. Naye njala kusaba gavumenti obukulembeze obugenda okunza mbigere n'ebitundu ebirala, bakontrakita ebadibye, bakontrakita bawanika emiwendo, bongeramu ezaabwe. Oyinza okwesanga omuwendo egudaba olinze oba oli awo n'okusukkako, naye nga singa tuba tukozesezza enkola eno egenda kekereza ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi, ate omulimu gubeerenga mulungi ate nga gwa buvunaanyizibwa. Ngesooka abaami obuvunaanyizibwa tubusudde. Obuvunaanyizibwa tubukoze eki? Ewaka osiŋŋaana famire nga n'okufuna ekyokulya ekibamala nga kizibu. Mukazi wattu ennaku za abakyala bwe baayiga okukola, abasajja balowooza nti banaakola byonna kubanga baagenda okukola ki, naye ng'ate okukola kwabwe kuba kukuyambako ku ekyo ekikulemereddwa. Kati baddidde obuvunaanyizibwa bw'abasajja, bo ne abasajja ne babukwasa abakazi. N'osiŋŋaana nga n'omwana talina wadde engoye ez'okwambala, omwana ng'ayambala bubi, omukazi ne yeeyiiya okufuna obusente bw'asobola okugulyamu omwana engoye butayita buki bwereere. Omusajja mwazimbira lwaki omwana ayambadde bubi. Omukazi bw'amubuuza nti muwe ennungi ezo azikole ki, amaka ne gasattuka kuba alaba omusajja mukyala tamuwadde ekitiibwa naye ng'ekyamazima yakyeviiridde. Kati abantu bano basezi buto ne bafuna opportunity ey'okwagazisa abaana bano okufuna okulya ekikomando, okufuna ekyokulya, okufuna kazigo, okufuna ekyokwambala n'akagatto. Kati bw'amuwa 5 n'asanyuka n'amanya nti akagatto nkakoze eki. Kati n'omukyala bw'alaba ng'omwana aleese ebizigo tagenda mmubuuza obijjewa kuba abiwonye, abadde alina obimusaba, kati abikoze eki, abyereetedde. Ekiviiriddeko abaana baffe okwagala abasajja nga baki, nga bakyali bato. Naye nga nze omulanga gw'enkuba abasajja tweddeko tukendeeza amakubo ge tufulumizaamu ssente agatatuyamba. Osiŋŋaana omusajja yakawa obuvunaanyizibwa bwa mukyalo omu ayagadde bwakubiri, owookubiri tannaba namusobola ayagadde bwakusatu. Bw'afuna ali tulina bakanda baffe aba bodaboda, tannagimalayo looni alowooza yagula yiye ng'atandika buli wantu abanaki na mukyala. Ennyumba za kupangisa, embeera eyo mbi. Era kyenze kyensaba titutandike okubayo n'emisomo, tugende wansi mu community tusomese abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Buli muntu tujja kusobola okukendeeza abaana abawala okwagala abasajja nga bakyali bato, kuba tufiirwa nnyo. Omwana azaala nga azadde mwana munne, bonna ne babeera mu kubonaabona mpaka kufa. Sebubi si kyakwagala kino, basajja kyakukwata. Teri muzadde ayinza sindika mwana we wa myaka 4 myaka 5 mu nsonga. Yes, sikwagala naye mwe mukizimbye nga kwagala kuno sikwagala. Lwakuba nakibagambye ne mbagana n'abaana baffe abakwatibwa teboogera. Abasajja baleera abakulu bakugu kuboyana bino ebito, ajja amwonoona mpola. Abazadde muddeeyo ku nnono.
mwogere n'abaana abaana mubakwane bafuuke mikwano gyammwe basobole obabuulirako bangi teboogera tugenda kiwumbawumba nga natumye ffenna abali wano buli omu addayo asookere mu njuyi kuba abaana tebakyayogera nze nkola mu baana nkola mu masomero y'ensonga lwaki keesezi ezo tuzizudde naye ziri eyo zisirise ate ne bajjajja abakyala nabo babikoze ku baana baffe abalenzi yasinze njogera nkola mu masomero nkola mu bantu bannange tuddeyo ku nnono abazadde tuzuukuke ensi weeri wazibu abaana abo onale basi bakulu eyasembeyo okuba omukulu kale wa myaka 11 naye abasigadde omuweena omuweetaano n'oyo ow'okuminaogumu tulina endala gye tukyagoberera wa 8 naye ye taatawe tetufulumya keesi ezo honalebo kyabalabudde ye taatawe stepdad kyetukyagoberera ffe tugigoberera ne tutuukiza ddala ku kinyusi kyayo osobola ogifulumya nga ntuufu kubanga ojja gipapira ogifulumye ng'ekintu ekyo kifu kikuwoomera twogera ne tuzimba omwana yennyini oba maama akituleetedde gwe n'okibabbali so ekeesi ezo abakulembeze temuziyingira novaayo direct kijja boonoona naye tuddeyo tusookere waka mundu ekyo ekyabaana oba ekyabazadde ng'ate beesobola naye balemereddwa okuweerera abaana bafuuse emisege ku kyalo ana omukyalo omu kati omwana yatandise muweereza bwagenda okulima naye amufunyira akafaalime naye ng'abaana abo tebalese busefuliya tebalese majiiko omukyala bw'oba ng'agenza okumunnyonnyolamu ayambala sikaati eno yes nyonyola bulungi obusefuliya singa omukyala omulumba ayambala sikaati ye bulungi waggulu n'atayambala n'akuvumira omwezi mulamba bwe lwoyitawo nekubona olikyusa so akuvuma ebigambo nange bisobola kwogera wano ngende nga bivumanga n'abaana be bali awo nedda omulala mwami abaana tebasomya ddala abaana bakuze ate abaana balenzi bo bali abaana babba bulungi kati nagenda ne mubuuza lwaki abaana tebasoma ti abaana babagoba olw'engatto baana bana nembayiteeka bonna nembawa engatto abaana mutamu basomayo ndoozi ewiiki 2 engatto ne batandika ozisiibamu era buli omusango omwana engatto zaalimu kati omwami we natya n'okuddamu omutambaala kuba si mwangu kati tuyambiddwa tutya ku baana abo nemmanju we balaga tebalinaawo basimawo ne bateekawo ebiti biri ebyo bayita enkoma basibako buveera abaana b'omwami oyo kubanga nze akawungeezi ntera okubanga ntera okuva ku kyaki woyita waliwo si bwa muntu wabeerawo ennyumba kati bw'olaba obwana buno ebatuma akawungeezi tamanya nti kuliko omukulu avaako wa berukulanga obuvubuka bufubutukayo bugenda okukwata abaana bali gwobakanga ne budduka ne buyingira ewa kitabwe waali tababuuza ani abagoba kati abaana bayiza emize egy'obubbi ne bayiga n'emize emirala egyo egitali mirungi naye tuyambiddwa tutya kanne waako nze babigakawo badde bantawanya naye bwe nazuula ekyo nti bikawuka kalina akalya kanne waako nze nkulopa indirect era nga sinze ntaddeyo feesi yange kubanga oyinza okuba nze ontya nga munabyabufuzi ne nganja aha sijja kuteekayo mutwe nga munabyaki nensindiko yine gwekikola ki naye nga pasi ngiyisaawa so mbasaba honorable councillors abali muno bona ne batekimiko badde ne tekimiko wange ebisa mulangira kanaakulya tuba tukwatagana bulungi naye nga ensonga emba sijingiddemu nganze ngisindika mwani Mr. Kanako batisobodde giyingira mukola ki omuntu asobola okukola ki so mbasaba kesezi nyingi ngiye zikwatagana ku baana baabwe Mr. Semujito gyagamba nti oba nti oba bufuna kirokoze eki ebikwatire ku bantu abalunza abaana omwana ayinza omulunza nga mulekwa sigamba nti biri ku bantu abalina abaana babakola ki ne bamulekwa tubatwala mu bajjajja baabwe oba basenga baabwe emisindi gibikola ki ssentebe we vice chairman w'ekyalo kyahonale bakimanyi bulungi bamuteekako kesi yokukwata omuki omwana era aliruzira essaawa yakakati naye nga kyava mubazi era mulimu abazadde bakola ki abamukugenda bagamba nti ositasobola kukola ki naye ngaomwana yakikola ki so bwe tuba tusobola kuyingira mu keesi nga bannabyabufuzi tusindikeyo abakola ki
abasobola okiyingira muso so omuntu bamusiba omwami bamukola ki naye era bodda ku ground bakugamba nti omusajja bamukola ki bamuwa bamusibira bwere so mbasaba basebo ne banyina tetwekwasa abaana bebatadde mu bajjajja baabwe kubanga abaana basinga bamulekwa oyinza okwekanga nti yafiirwa bazadde be bona takola ki naye okunyigizibwa kw'omwana ali awo waka n'embeera eri mu famire zaffe famire balina embeera mbi tetufaananga nawe tukola ki osanga jjajja nga talina kyakukola ki bajjajja kati bali mu bapoloti bali ku mizigo naye nga jjajja takyalina wakola ki so mbasaba tukumekuma abaana oba bazadde yange nze Ssemujju Yasin nyumba ya Mwamba nga nze kansala w'omuloka gw'e Magogo ku ggomba ly'e Kakiri tugezezzaako okubako kye tukola olwaleero tubalaze ekitebe ky'eggombolola kye twagala okuzimaliriza ekipya tufune amaka gaffe amajja tuve ku bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka kubanga ebizimbe byaddizibwayo eri Ssaabasajja Kabaka ne tuvaayo ne tuzimba ekizimbe kye kino naye obusobozi bwe tulina butono ti ensimbi ezituweebwa okuva mu gavumenti okujja ku ggombolola ntono ate n'omusolo gwe twandisoloozezza ate gumala kugenda tusaba gavumenti ekkirize ensimbi ezituweebwa zongerezebweko ti gavumenti naddala ya President Museveni manifesto yaayo eri wansi eno mu bantu ku magombolola kuba ffe tuteekesa mu nkola ebyo byakola era byayogera buli kimu ffe kivunaanyizibwako ffe naye twesiŋŋaana nga tetufuna musaala ffe ng'abakulembeze tukola ekisusse ennyo oluguudo olubi lwonna balubanja ffe amazzi bagabanja ffe ebyobulamu maddagala mu ddwaliro bagabanja ffe buli ekikolebwa kyonna ebyenjigiriza okufuna entebe mu masomero babibanja ffe buli ekiyitibwa nga kikolebwa iffe n'abantu kwennyini abalina emikolo buli muntu yenna ayita kansala naye noweesiŋŋaana ng'agakatonda mu mbeera gy'olimu yennyini tesoboka naawe kennyini kusobola kwerabirira naye ng'olina okuweereza abantu olina okubeera mu firudi olina okulondoola abakugu balya ssente ekitasaanidde ye talumirirwa akubali linnya Nakyanzi Aneti kansala omukyala akiikirira eggombolola y'e Kakiri ku disitulikiti e Wakiso bannakakiri sub county nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe batusoomoozezza nga bazimba ekitebe ky'eggombolola kye bagenda okuddamu ku ssente entono nnyo kuba ku bukadde 10 bw'otunuulira ekizimbe ekyo we kituuse kiba kikwewuunyisa gano amagezi agakoleddwa wano twalibadde tugagula ng'aba disitulikiti kuba tukiyimbirira bulijjo nti waakiri abantu beekolere ku bintu byabwe bakozese ssente nga tuba monitaringa okulaba nga ssente tezigenda nnyingi mu bacontractors kubanga bw'otunuulira ekizimbe ekyo bwe yalibadde contractor yali kisabyeko emiliyoni eziri mu 7 8 oba luusi kawumbi naye ogenda okulaba miliyoni 10 bazikozesezza bulungi ekizimbe kituuse okuserekebwa kibulako kuggalibwa na kumalirizibwa bino tuzze tubyogera ne ku nguudo nti singa sub counties ziweebwa omukisa ne babeera nga bakozesa ssente zaabwe okulima enguudo kilomita emu bwebanga erimibwa obukadde 8 oyinza okwesanga nga erimiddwa obukadde 2 bwokka ne kiyambako okukola emirimu emingi ku ssente entono ennyo era tujja kusaba ssentebe owa disitulikiti atuyambeko nga tuyambibwako ne minisita yennyini okubeera nga akkiriza sub counties okwekolera ku mirimu gyazo okwerimira enguudo okwezimbira ebizimbe tusobole okukekkereza ssente y'omusolo etokomoka ku bintu oluusi omutaliimu ekyo kijja kuba kitukolera bulungi.